Mabrother oli bulungi. Ndi bulungi mukama afuga mukama wange. Mukama mulungi. Mukama mulungi ekiseera kyonna. So leo tugenda kwogera ku high school life. High school life. Yeah, most people, most young people nowadays by high school life experience. Experience, life school experience. High school life experience. Yes. So what happened in muntu? High school life eyange sijja kugamba nti nali stubborn nnyo oba nali mugonvu nnyo. I was just moderate. Nali balanced, if I can say. Nti sakubwa nnyo kibooko mu high school sijja kulimba. Mukama ali yanyambanga. I'm not so dull era I'm not so bright, so I was just moderate. So kati high school ogiyingira otya? Kubanga kati tuva primary ebintu bipya. Watogenda mu level ndala secondary senior 1 otandika otya? Mutandikira wa otandika otya senior 1? Okay, senior 1 natandikira bombonzi. Natandikira bombo so mbali takafungula high school. So senior 1 sijja ganje ebintu byali soft because you know at a new stage ebintu bikalubamuko. Naye nebaza mukama nti senior 1 ndwagimalako first time naye era yanyigirizamu kubanga subject 14 ate wano mbadde mukola 4. So problem yaliwo subject ziba nyingi. Subject ziba nyingi ko. Olumanyidde buna. Ara manyidde buna ate kati wano 14. So first time yanzibwaliramu mukawo but second time ndozo bongo bwagazi wamuko ne adapting to the situation. Ntandika okulaba ebintu nga biri somewhat normal. Naye one memory I cannot forget in form 1 was the day we banziba abana banziba case yange yonna ba freshers babate bamanyi kitambula ku ground abana banjigiza kibayita high school life bana basula case number. It was towards the end of third year. Yona number case number bali banchayi David abana basula case number nayi nebas ne bajja case number paka mufumbyo ne ba tumula byonna sente zange zonna kati baluwa bakuba bano abali mwaguru mukase za waguru ba classmate asinya wana no ba classmate ba so baite basobola kikole ekyo baba cyari fresh bamanyi bintu byabubye. Yes. Abakikola bali ba upper classes bali wali omuyayi bali bamuta obo abo yayitali bulungi so nasula bali waguru 5 nasula naye bamchaka yagwa neyibuzo kubanga je nakola namukabira ate nekira namukolimira. So I go kwanga yagwa eyibuzo but anyway I was joking but that is one of the memories I have for senior 1. Then form 2 I go to the life experience your senior 1. Senior 1, where did you start your school? Senior 1 tujoininga omanyi ebiseera ebyo omwana we yalinga amaze okuyita obulungi nga afunye grades ennungi pozi bazita aggregates aggregates ennungi abatidde first class waberangayo abantu abalina secondary schools abasabanga abana kati wali talented oba just bakwita wisi because of your twalinga bagezi mbitabo kati webayita obulungi baba yayanira kunesimanya 10 aggregates nga iye wali baba kulinze dda nga mwe bakulinze dda bakutwala okoleki basali n'abazadde baffe ebiseera bali emiki banonya basali babayambeko kubanga enkola teyabeeranga nnungi nnyo. So kati wenayita obulungi nafuna 10 aggregates neŋŋenda waliwo omusajja yalina essomero eyo mu kyalo ambala mpigi Chalo from town to village. Sefa bali basoose okugendayo. Kumbe ye yalina ka program buli mwana abayiso bone first grade. Yabatwalanga ku ssomero lye nga abajja ku primary school age n'abatwaleyo mu kyalo ku ssomero lye. Yali director. Sometime director address headmaster. Kugamba na centers jabwomu. Sikuzirya bwomu naye yagala nnyo kwayita y'abaana abagezi babere mu ssomero lye abatenga abazimbi okuva senior 1 kugamba opportunity eyo yajja ate ne bazadde baffe baali enyinza si eryawo nga bamuyitiramu baba mwadde afu basale ngakkiriza bukkiriza. So memory ya senior 1 yali etya kati yatujoyinga tugenda mu kyalo ati badde kubuulira yes tujoyinga tugenda wa mukyalo
PJ Masaka magundi kugudo Masaka PJ yo kutambala fact esomero kyali balita Kibibi Central Kibibi Central ko dikati ekibibi tujoininga senior 1 ngo manyi wana ba senior 1 baba derega aka ba freshers baba ignorant ku buli kimu yes secondary life subject nyingi kati natuko tandika term 1 so manyi kati engage ovude no kibuga toyinga mu kyawo olira life bayanja ulo adoptinga musajja wali bayanja no kuyibaranga esomero lyali ayizanye nnimiro lyali mundanga